okwenda yenda naye n'ogattako n'okuba omwana wa munno. She was like Swabigga yo mbadde mubeererawo. Talina mulimu takola, he's even in overstay. Nze mbadde nga munnanga akasente kange kenkola ne muwa because I love him. Naye n'omusasula mu bwoti. N'oyagala omulesa omwana w'omutto ekyana kye kito. Myaka 3, kiri myaka 2 kigenda myaka 3. Omwana we muto oyagala omutto omumulesa omwana wani agenda omukuza. Ebyakanyama yakubye mukyala we katono amutte kusaawa zineno nga bambi omuwala alina mu kkoma byeyongedde okubeera nga biranda. Mu kusooka we nafunidde story eno saasoose kubeera nga ngikola olw'ensonga nabadde sinnafuna sayidi y'akanyama ono ab'oku TikTok abasinga mumumanyi bulungi nnyo. Nabadde sinnabeera nga nfuna sayidi y'akanyama ono okubeera nga clarifyinga ku nsonga ezo ezabadde nga ebigambibwa mbu nti yakubye mukyala we. Omanyize nnyumirwa nnyo nga n'omuntu yennyini gwe boogerako naye avuddeyo okubeera nga alina kyayogera oba na clarifying ku biki ebibeera bigenda mu maaso oluvannyuma lw'okulemererwa. Konze kansooke nkuleetere side eno then oluvannyuma mu stories zange zigenda okubeera nga ziddako nkuleetere ne side endala. Ngenda beera nga nkuzanyira ka video kanene oluvannyuma nkuteereko empisa mu video z'ono waliwo ensonga endala gy'abadde agezaako okubeera nga ayogerako kyemmanyi woogirelatinga n'ensonga z'obwenzi ze bali mu kubeera nga bagamba mbu ze zimu ku zaaleetedde ensasa maka gano okutuuka ye ombu omusajja yayenda on top of okuyenda omukyala ewaka yakola sente omukyala okubeera nti yakola sente gwe omusajja oyenze on top of that mbu oyongeddeko ate okumukuba emiggo katono omutte nera nga yasibidde mu kkoma. Details zonna kanzikuwe naye nga sinabeera nga nzikuteerako wano ku SMX Media. Bambi kankusaba subscribing onyigire notification bell eyo tojja kubeera nga omuyesinga updates naddala nga zino bye bino. Okwenda yenda naye n'ogattako n'okuba omwana wa munno. She was like Swabigga yo mbadde mubeererawo. Talina mulimu takola, he's even in overstay. Nze mbadde nga munnanga akasente kange kenkola ne muwa because I love him. Naye n'omusasula mu bwoti. N'oyagala omulesa omwana w'omutto ekyana kye kito. Myaka 3, kiri myaka 2 kigenda myaka 3. Omwana we muto oyagala omutto omumulesa omwana wani agenda omukuza. Olimba jala trophy olimba walimbye nnyo wayokyezza nnyo. Omuwala ono singa si kye twagala kubanga obadde tusibye tusaba olunaku olwaleero lwonna nti Mukama muweeyo chance emu ave mu kkoma. Naye nga buli baba alina essimu bagamba abasawo bagamba ayinza okuba yafudde. Musabe nnyo. Jala trophy. Mukama ali kusasula. Toyinza kutuusa mwana wa munno ku kino wamukubyewo omwana yangambye annyogoga omutwe. Omutwe gumuluma nnyo n'omukuba ku madaala as if you're fighting a fellow man, really. Olimba. Basajja mu abakuba abakazi mweddeko. Omukazi omukuba oluyirumu nga yafukamidde dda. Naye omuddeko omukuba omukulule ku madaala omukasuke ku madaala. Mukama. Even just me thinking of it mpulira obulubi ku mutima gwange. No, walimbye nnyo. Nakwatira mbweza ate n'omuyisa bw'otyo. Kale. But to everyone out there, pray for her. Musabire shukran. Abamumanyi ne ku TikTok kwali naye, she needs your prayers. Avuddeyo mu kkoma naye tanaterera. Naye katusabe Mungu amuzize engulu amuwonye amusuuse. Kasabe kafumita kavayo nabyenda omanyi mulimu abaddeeyo abasajja abakola obunyama biki naye ono omwana ye agamba kubakanyama kwafiira era kati musanzu wano nangamba hey thanks for working out wasitegeera wamita Teso Queen ku TikTok wasitegeera so ali amanyi mangi kati njagala nange mubuuze biki ebyo ebisinga omusanyula kiki osinga okwagala ku basajja abakola emibiri. Abaya yaula like owo mukwatako woto ola like you feel the muscles ola chokwatako ate kirala ola ati olina musajja si bali abatini like Manga inakana. Neka tumusajja abaya akolamu nga baya yawula. Bawulira ddala ng'olina ekitonde ekisajja. Ya wali wonna. Bannange. Mwana ekyo kiwedde ekyo tetukiddamu. Tuba tubasiba tubagala jala tufika saye kafunda kava.
bannange musembeza abantu mu bulamu naye mulekerawo okukyamukirira okusembeza abantu mu bulamu bwammwe mufuulirewo besi ojja kusembeza olumbu ojja kusembeza olunnabe omuntu olumulala n'omubuulirirawo n'oggula ebyama by'abantu babi omuntu ajja kujja nga yalina interest ze lwaki agala obeera mukwano gwo mujja kubonaabona olw'abantu oba olw'emikwano tomala gaggulira abantu mutima toweesembereza abantu mulwewo nnyo okwebikkulira n'okweyanjuliza abantu ensi nzibu nze mbagambye abamu babonaabona lwa mikwano abantu bafudde lwa mikwano molova nga yamulaba bukulu jala tofika sala kafunda kavayo nabyenda bakayo saka ku kamera. Assalamu alaikum wa rahmatullah.